Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Ben Hinn ng'amaze okugundira mu buweereza bw'enjiri ng'omuntu akuze mu Augusito omwaka 1979 ng'ennaku z'omwezi 4 yawasa omukyala Susan Hathan anti alaba omukyala ow'okuwasa alaba ekirungi era afuna okuganja okuva eri Katonda. Nga bamaze okufumbiriganwa, Katonda yabawa ezzadde ly'abaana 4 ab'obuwala 3 okuli Jessica Hinn, Natasha Hinn, Elisha Hinn n'ow'obulenzi omu nga ye Joshua Hinn. Ng'obufumbo babukulunguddemu emyaka 31 era nga bakulanye. Jjo ly'abalamu mu mwaka gwa 2010 omulabe yayingirira amaka gaabwe mukyala we bwe yasalawo baawukane mu kkooti emu enkulu mu California Orange County. Mu mwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi lumu, omukyala ono Susan yagamba nti waaliwo obutakwatagana obwali buganye okukkaanyizibwako era ng'abafumbo bwe babeera. Mu mwaka gwe gumu mu mwezi ogw'omusanvu, Ben Hinn ne mubuulizi munne bwe baali batambuza emirimu Paula White beegaana ekyokubeera nti baali baagalana, era mu kino ekibiina kya Christian Publishing House Strang Communications kyavaayo ne kimukuba mu mbuga z'amateeka olw'okuvvoola etteeka ly'empisa bwe yasalawo okwagalana ne nnakyalo ono White Paula. Mu mwaka gwa 2012 mu mwezi ogwokutaano yavaayo n'alangirira nga bwe baali bazzeemu okukwatagana mu biseera by'amazaalibwa ga Kristo. Mu mwaka gwa 2011 okusobola okuziba eddibu eryaliwo wakati waabwe ng'ono yavaayo n'ategeeza nga Susan mukyala we bwe yali ayitiriza okukozesa ennyo eddagala nga lye lyamuleetera okumukyawa, ate nga ye Ben Hinn yali tawa mukyala we budde saako n'abaana ng'amaka yagasuulirira ng'okusinga ali mu byanjiri era ng'abeera mu kkanisa. Mu Okitoba w'omwaka 2012 Ben Hinn mu lujjudde yavaayo n'ategeeza nga bwe baali bagenda okuddamu okufumbiriganwa ne mukyala we, era olwali olwo mu Maaci w'omwaka 2013 ng'ennaku z'omwezi 3 ne kituukirira bwe baddamu okufumbiriganwa ng'embaga yaabwe eno yali mu kifo ekimanyiddwa nga Holyland Experience Theme Park e Florida mu Orlando. Embaga yeetabwako abantu abaawerera ddala 100 omwali abasumba ab'enjawulo abaabawa omukisa, era nga bino bye bimu ku bitonotono ebyali ku mbaga eyo gwe yagisubwa gyerabireko. Be gracious and merciful unto you, and may the blessing and favor of Almighty God follow you wherever you go. Preach the gospel of Jesus Christ. In Jesus' name. And God's people said. Pastor Jack. Awali abaagalana tosangayo kikyo ne bwe baba bafunye obutakkaanya, anti laba abaatwala empapula ez'okwawukana mu kkooti bwe baddamu okweyagala, Katonda n'alabikira mu bufumbo bwabwe nti kyagassa awamu tewali baali kyawula. Olunaku olw'enkya lindirira ebyaliwo mu 1999 saako n'ebitongole Ben Hinn byalabirira nga muno mwe muli n'abaana abatalina ayamba. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.